Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako, nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali lumu. Mukama abakuume. Okusookera ddala njala kwebaza mwenna bannayuganda abalaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo okusinga lwe mwali mubiraba. Okubuzibwa kubadde kungi nnyo mu ggwanga nga bakola ebintu ebitategeerekeka ng'abantu babigendera kufa. Omulimu gwaffe kwajja kuggula bantu maaso na kubategeeza ki ekituufu na kitali kituufu. Olunaku lwajjo olw'Essande bwe nabadde mu puroguramu ey'Omulimu Bulange Mmengo nabagambye nti omukulu Mayiga Ssaalongo Gamulengejja alina enteekateeka enoonya butya bw'atuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Bafumbirireyo ka vidiyo konna bakaleete ku mutimbagano okweggyako pressure. Ne mbagambe bagenda kukozesa software gwe bayita AI, artificial intelligence, nga gwe bagenda okukozesa. Tewayise na lunaku lulamba abasajja bye nayogedde bakoledde ddala. Mayiga ayinza okuba yejjeemu mu kifaananyi kye nga yejjeemu, naye njagala tuyite mu forensics ya vidiyo eno bulungi nnyo bw'oyogera tegeera abasajja bano buyayibwe. Njagala abantu ba CBS, BBS, NBS bukedde babuloga ba NRM ne babuloga abewuzisabooza nti bankyukakyuka mbaagala ku vidiyo eno kirasi yayo yakubasomesa buli omu otandika okutegeera. Njagala kuba YouTubers bw'omanyi ng'okwata vidiyo okwata kamera n'ogyetunuza mu maaso n'orecordinga vidiyo oba kumuyita content n'omuteeka ku YouTube, n'omuteeka ku Facebook, n'omuteeka ku TikTok, n'omuteeka ewantoola nga gwe tosobola kwawula kintu kye bayita fake video oba edited video oba tosobola kukola software asobola kwogeza abantu gwe bayita artificial intelligence. Kitegeeza omulimu gw'oyingiramu ogw'amawulire n'ebintu byogera tubitegeera nkiddamu. Bw'oba YouTuber ng'oli bloga ng'okola content ng'okozesa essimu yo kamera nga tosobola kwawula fake video, edited video, AI motivated video, kitegeeza gw'omulimu gwo mu Uganda gw'oyingira muli mukyamu. Awo tuvuddewo. Bino bye nayogedde olunaku lwajjo. Tugenda kukola vidiyo eno mpola. Bino bye nayogedde olunaku lwajjo. Njagala tegeeza Abaganda wasitanya Kalonji Charles Peter Mayiga yafulumye eggwanga. Nze nasibye okumanya ng'ali Tanzania mbasaba Abaganga. Naye kyentegedde kaate omwami ono ali mu nteekateeka yonna esoboka
ng'afuba okulaba nti yasinkana empologoma ya Buganda at least afuyo ka video kaba ka dakiika 3 oba 2 nti olutalo luba luweddera Abaganda naye okusinziira ku Gendoba kiyinza okubeerera ekizibu ennyo n'okusinkana wadde okuwuliriza Ssaabasajja Kabaka waayise kubanga yakowa tayagala kuwulira kintu kye bayita Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne mu mbeera mwalimu gyamutuusizaako kati lukankibagenge obudde bukyali temwewuunya nga bakalimagezi Mayiga baakozesa n'abasiteeti nga bafumbiridde akatambi nga kalaga nti Wasanya yasinkanye Ssaabasajja Kabaka mbagambye temwewuunya nga bafumbiridde akatambi nti Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja yasinkanye Ssaabasajja Kabaka mbagambye mu software aliwo bayitibwa AI basobola okwogeza ebigambo ng'ate ebigambo sigwa byogedde mu ddoboozi eririkennyini naye tulina abaana abaasoma kalimagezi era basobola okuyita mu bisenge bya kompyuta waliwo ne software asobola okulaga ekifaananyi oba kikubidde adress bwe kiri na buli kimu ne vidiyo esobola okiraga ne vidiyo bagasengadde bagigattidde wano wali kati nkulabula Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga togeza n'obala obuddewo ne ssente zo nga mufumbirira bisitoli nti mwagala kkakkanya Baganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ng'ofumbirira vidiyo ekyo ojja kuba okoosekoose mu Kalumonde kubanga abaana abaasoma abayivu tubalina ezo ensonga zonna bazeetegekedde ng'ebetegekedde eddoboozi liwayi eddoboozi lwasobola okufulumira ku CBS ne BBS n'ekyo kiwakoze bakubidde era twafunye details katugamba nti bumodda wonna tukulaba era ekyo kyokola kibayita okukootakoota mu Kalumonde. Alright. Nsanyusa obbalaba babufu bannanga baabuuka ensonga z'abanyampi abali mu Uganda n'abali mu Buganda. Katukwate video eno mpolampola tugenda mu forensics ekisookera ddala. Ensi bwegenda ekulaakulana bya tekinologi na buli kimu kikyuka. Waliwo software ompya gwe bayita AI. A is standing for artificial. I is standing for intelligence or artificial intelligence. Mwenna bayinza okutegera ekigambo kino kankibanyonnyole. Omuntu asobola okukozesa eddoboozi lyange ku fesi y'omuntu omulala ayogera nga bwenjogera n'ebigambo byennyini nga mulaba nga nze abyogera. Ekyo bakikola bulungi nnyo. Ekyokulabirako mwana muwala Azawi yayimba oluyimba masavu ne lukyaka nnyo. Bakafulu abayiga artificial intelligence AI ne bakwata ebigambo bya Azawi ne babiteeka mu AI ne bayimbisa omugenzi Moze Radio oluyimba masavu. Ekyo tuyita artificial intelligence AI. Muzo mutegedde bulungi. Mwenna mmanyi oluyimba masavu lwa Azawi. Bakwata ebigambo bya Azawi nanga bwe yabiyimba ne babiteeka mu AI ne bateekamu eddoboozi lya Moze Radio n'ayimba naye nga Moze Radio musajja mufu yafadde bamuziika wali ekagga ku luguudo Nakawuka. Muzo mutegedde kye bayita artificial intelligence. Kati Mayiga ne banne kye bakoze baani abakoze akatambi kano. Akatambi kano I suspect okuba nti Kimo Kalisa akola mu IT department mu State House ne Chieftains of Military Intelligence mu IT department ekulirwa mukulu James Birungi bye babadde mabega okufumbirira akatambi kano okukateekawo balage nti Ssaabasajja Kabaka ayogedde. Loza kati mumufunye bulungi proyambo y'ebintu bino. I suspect Kim Kalisa akulira IT department mu State House ne Chieftains of Military Intelligence boss James Birungi mu IT department ya CMI bye bafumbye akatambi kano. Mujjukira n'abagambye olunaku lwajjo nti bagenda fulumya video ngira bagenda kukozesa software yoyo. Kati njala tugende mpola. Ekisookera ddala Wasanya Kalo yajja n'atugamba nti Kabaka gyali Abaganda bamukubira engalo. N'ama atugamba nti Ssaabasajja Kabaka yamukubiddeko essimu. Ekyo ne mukimanya. Lwali luusa abasajja bennyini ne baleeta voice note nga bagifumbiridde aba CBS bennyini. Mulye eddoboozi lino nga boogeza Ssaabasajja Kabaka. Mulye eddoboozi lino kuba kati mbava ku lumu. Eryo eddoboozi mwaliwuliddeko. Nomulindeko katono. Mala okwongeza eddoboozi mbadde ndigyeko. Njala muwulirize eddoboozi lino. CBS Mayiga ebintu bino biva Mayiga. Yasooka ga Ssaabasajja Kabaka batumira bano bakumira omwasana ningo vision. Naddamu n'aga Ssaabasajja Kabaka yamukubidde essimu ne tukikuba.
kati ne baddamu ne baleeta eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka ekkadde ne balikyusa ne balizanya ku CBS ne kigaana bakwatira lino ebitubuulirirwa mu bigambo mu mawulire oba amagezi agatuweebwa awamu ne tekinologiya mu nsangi zino byonna bintu bikulu nnyo kyokka tusaana okubikwata n'obwegendereza bwe tubyeyambisa obulungi tusobola okufunamu enkulaakulana kyokka bwe tubikozesa obubi bisobola okutuviirako obulabe n'okwennyika ffe ffennyini mu ddubi. Abalabe ba Buganda bangi beeyambisizza nnyo emitimbagano okusobola okutyobola ekitiibwa kya Buganda. Tufube nnyo obutabawa mwagaanya kubanga waliwo ate abamu muffe Abaganda abaseesa mu ebyo abalabe bye batambuza. Alright. Abadde bajja bagoberera Mayiga okuva lwa wangwangusa Ssaabasajja Kabaka ebigambo byabadde ayogera mu speeches ze zonna bwe bubaka bwe yawandiise ne obukozesa mu artificial intelligence video gye beeditinze obulungi kiddamu ebigambo Mayiga byabadde ajja ayogera mu video ze zonna bye batadde ne beeditinga ne bakozesa mu artificial intelligence ne boogeza ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka nga ayogera ye step esooka tugende ku step eddako omugenda okutiira ensi eno ekisookera ddala kiri ku record Ssaabasajja Kabaka mu Buganda Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula nti nze Ssaabasajja Kabaka tekibangawo njagala oleeteyo vidiyo emu Ssaabasajja Kabaka nga yeeyanjula olaba nange kakwerege kaffennyera ebbuga lyala bisi bwe mba njogera no ku vidiyo seeyogerako nti nze lumbuye Kajubi ntuuse ntandikirawo kubanga eddoboozi lyange mulimu n'ekifaananyi kyange mulimu seetaaga beeyanjulira Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula nga bano bakoze ndoza mukitegedde bulungi nnyo muwandike wansi mbage bano mbeesobolera bonna TV ne radio nzeesobolera Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula ng'agenda okwogerera teyeeyanjula bano mu video gye bakoze ya AI Ssaabasajja Kabaka yeeyanjudde yuwaki mbibagamba nga musobola okubirabako kubanga tuzze kuzannya katambi kano kamu kamu mulye bulungi nnyo lwakuba ekitangaala kankikendeezeeko wulira bulungi. Mbalamusizza abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwumulako n'okujjanjabibwa nga tugendera. Mbalamusizzaako tayogedde abantu ba Buganda oba bannyabo ne bassemu mbalamusizzaako ne kikomaawo nze Ssaabasajja Kabaka eyo statement yesoose nezeeko nfu eyo si entandikwa y'ennyanjula y'ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka ng'ayogerako eri Obuganda. Ssaabasajja Kabaka mu Buganda teyeeyanjula njagala nteyo vidiyo mu Ssaabasajja Kabaka nga yeeyanjula njagala nteyo vidiyo mu nga Ssaabasajja Kabaka yeeyanjula mbalamusizzaako nze Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula ekyo kikyamu nabagamba bwe mbanga mugenda kukola scripts zino eza diversion n'okubuzaabuza Abaganda mukubiranga omusajja gwe bayita Alex Mukulu n'abawandikiranga scripture ze mujja okufiirirako bannayuganda akyaliwo wa mugaso nnyo oba oyagala okuwandika scriptures zikubira Alex Mukulu okubire nakatolo bwama yafa kubira jani kubira ani ano Ashraf Semwongerere omukubire akuwandikira scripture entuufu so si zino Kabaka wa Buganda teyeeyanjula kati ate kisinza okubeera ekizibu mu vidiyo bano abasajja kye batamanyi. 1 Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri mutabani wa Muteesa muzzukulu wa Mwanga bw'aba ayogera akozesa ebigambo akozesa ekigambo kimu
oba bakola ebigambo benga abyogera mu bigambo tuyite by'oluzungu tuyita sinjula ng'akozesa ekigambo kimu wabula bano video gye batalina ebigambo bamuwandiikidde buli sentence oba buli lunyiriri lwonna babadde baluteeka mu kigambo kye tuyita plural. Sinjula kitegeeza ekintu kimu oba ekigambo kimu. Plural kiba kitegeeza ebigambo bibiri oba ebintu bibiri. Kati mu bigambo bano byonna bawandiise kubiteekamu AI babadde bakozesa plural ebigambo bingi nga buli sentence yonna erimu bintu egatta ebintu bibiri ekitta ku Ssaabasajja gyatakolimudde muwulirize video z'abayogera takozesa plural akozesa singular. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kyova olaba eyakoze video eno weetaaga kuba twakakola forensics just part 2 esooka mbagambye Ssaabasajja Kabaka teyeyanjula ng'agenda okwogera ekyokubiri Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayogerera mu singular tayogerera mu plural. Singular kyekintu ekimu, plural bye bintu ebibiri oba ebigambo ebibiri nga bonoga nti ffe oba mmwe oba bo. Bw'aba obubaka bwe abuwanga ye ng'omuntu wabula bano bawandiise obubaka babuwandiise nga kiraga abantu abali e Namibia be yagenda nabo bangi era Ssaabasajja Kabaka abadde ayogera obutubaka buno aboogedde ng'ayogerera abantu abangi bamuwamba nabo abali e Namibia kye tuyita plural. Kansooke njibatereyo namwe giwulire muwulire ebigambo nga alinga ayogerera abantu abangi bawamba naye oba mukitegedde bulungi nnyo kankabaterera omulumu naye njagala mwetegereze nnyo wasemba mu sekendi esembayo wamugambidde nti omaze. Ssaabasajja Kabaka tebamugamba nti omaze. Speech yaba yagiwandiise era aba agimanyi. Ekyokubiri obubaka bwatuwadde obunga nti bwatuwadde buli ku page 2 teriyo obubaka bubere ku page 2 omuntu bw'asobola kusoma mu ddakiika zino ng'abusoma. It is impossible. Ekisoboka. Ekyokubiri bwe tutunuulira ekifaananyi engeri gye bakikuttemu gye kirabiseemu kyonna kifumbirire kye tuyita background wano wentula mumanyiiwo bulungi nnyo ne bwenkyuka omutwe tewakyuka essaati yange n'omukono gusigala kyekimu ne bwe mba ntudde. Katulina kye tuyita picture alignment oba structure alignment kwe tuyita katugambe nti ng'essimu eno bw'ogiraba gyeyita waggulu oba structure y'entebe gyeyita oba emikono gye giyita. Kansooke nzanye video eno muwulire ebigambo Ssaabasajja Kabaka abadde abyogerera abantu bangi so singa ye nga y'omuntu ebigambo abadde abogerera abantu bangi ndoza mudakitegeero bulungi kankaddemu. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gabaweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye baani abeebaza era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka olira nnyo ewasembayo ng'afundikira nga tuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka.
twebaza abantu baffe abagoberedde empisa obuwangwa ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala nga bwe tutera okwogera bulijjo owulira nnyo ewasembayo amaanyi gaffe gali mu kwegatta tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu ewasembayo awo mukama abakuumi ndowooza otegedde wafundikidde n'agamba weero oli namugamba finish kitegeeza wabaddewo omuntu awooli ekyokwogera naye ngono si Ssaabasajja Kabaka. Kati katugende mu kintu ekirala. Bwe tuba tukola vidiyo zino emabega gye tuba tutulinayo gye tuba tetunudde zino kamera za simu ekulaga ekifaananyi ekiri kiriya naye mu vidiyo eno ekifaananyi ekiri waggulu wa Ssaabasajja Kabaka ekiringa ekyo bagita portrait ekifaananyi ekyo bakisazeko halfway kamera ekiraga ng'ekifaananyi kino kikankana kirimu heat waves